Obutakkaanya obugenda maaso n'okweyoleka eri bannamateeka naddala atwala ekibiina kya Uganda Law Society ssaako n'essabaza za gavumenti bigenze maaso n'okwennyamiza bannayuganda n'abadde batunuulira omulimu guno. Kaakati omulimu guno ate gwongedde okuba nga gusajjuka oluvannyuma lw'okusika omugwa okweyolese ku bakiise babiri balina okuba nga balonderwa akakiiko akalamuzi giyite Judicial Service Commission okuwabula omukulembeze gw'eggwanga oluvannyuma lw'okuba nti ekibiina ekitaba balooya kyaddukidde mu kkooti. Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi agamba embetezi evudde kuba nti mu kaseera kano balooya bangi bafuluma ng'emirimu egikolebwa si mingi, era wano wasinze ne bategeeza nga baagala okuteekawo enteekateeka ey'okkiriza abapuliida ba wano bakakkalabizeeko ebweru. Comes at a pivotal point in the evolution of legal education in Uganda. It comes at a time when we are moving towards transforming the landscape of national legal education to align it with the global advancements. Kafuuzi era agamba kye kiseera gavumenti erowooze ku kuzzaawo ekigezo ekisookerwako okwendeza omuwendo gw'abalooya abagenda maaso n'okwenyigira omulimu guno buli mwaka. High ethical standards and a commitment to integrity from its practitioners. There is, however, a growing concern that ethical standards in the legal profession have greatly diminished as the obligations required of the new advocates have not been adequately instilled in the students during training. Bino abyogedde ku mukolo gw'okutikkira bannamateeka abasomi mu 10 bagenze maaso n'okufundikira amasomo ag'enjawulo mu nkola eya diploma. Wano wasinzidde n'alaga obwennyamivu ku buli bw'enguzi obweyolese mulimu guno era nga tegukyawebwa kitiibwa. In the country is in shambles. As you can all bear witness, the scrutiny of the bar and the bench has increased, thereby placing the future of the legal profession in quagmire. We look forward to a robust community of LDC alumni going forward. I urge all alumni here present, and we all are, save for our next one. Wabula abamu ku batikkiddwa si basanyufu era nga bagamba nti embeera eno erina okuba nga enogera eddagala omulimu guno gubenga guddamu okuba nga gutambula kinnawadda. Namakadde Rena y'omu ku abo abayizi abatikkiddwa era naye alina byatutegeezezza ku mbeera y'okusika omuguwa eno eriwo mu kaseera kano. Embeera eriwo wakati wa Attorney General n'omukulu ya Uganda Law Society Mwami Ssemakadde si nnungi kubanga agenda kuleetawo enjawukana wakati wa bannamateeka, so nga okulaba nga tusa obwenkanya ewaka oba eri abantu tulina okubeera nga tukwatagana era nga tukolera ddala bumu. Mu ngeri y'emu Ampire Amanda n'abayizi abalala bagamba kye kiseera bannamateeka okwekuba tooki mu kifuba okulaba ng'omulimu guno guddamu okuba nga gutambula kinnawadda. Because with them being on controversial problems, the law generally is not going to move forward. We're going to have problems with the law council, the law profession having issues. But if they would meet in the middle and agree that the new generation and the old generation should work together so that the law can develop, but yes, but still continue moving some traditions on, because some of what the law is from the old tradition. So if they agree to meet in the middle and move it on, I think that would be very fine. Ekya koose eno okubeera ng'esomoozeddwa kitegeeza nti erimu ebirungi bingi ebigivaamu. Tetwagala kutunuulira bisomoozeddwa, twagala kutunuulira ebyo bye tugifunyemu. Nze Odiro Innocent Derek era nga nze omu ku ba course students abayise olunaku olwaleero era nga bantikidde. So embeera eyo gy'oyogeddeko nze ndowooza nja kulowooza ebyo byonna biri political. So singa tebibadde mu politics nandirowoozezza mbu ebitongole byonna byandibadde byegatta tukolera wamu. Eggulu lino lisukiddwa Grace Girinya ne Wanduru Bone abakwita kusaba kwa Vision Night ng'ennaku z'omwezi 3 mu December wano ku Canaan Land.